Simon Byabakama tukkiriza wakoze era kubanga oli mutonde naye awo wookolera tewaliwo mateeka gakwata basobezza. Ku nguudo kwe tutambulira tusanga obubenje. Obubenje obwo mu luzungu buyitibwa accident. Ensonga lwaki buyitibwa accident bujjawo mu butanwa. Era toyinza kubuuza muntu nti naye atomedde atya awantu awagazinga wano, naye lwaki akozebwa atya awantu awagazinga wano. Ki ekibadde kimugoba okukola ekintu nga kino ekikifuula accident? Terina formula era ejja mu butanwa. Naye wadde nga terina formula era nga ajja mu butanwa, oyo atomedde avunaanibwa. Era mu kkooti z'abalamuzi waliyo emisango mingi nnyo egy'oku nguudo. Ono yatomera omuntu n'amutta, ono yatomera omuntu n'amulemaza, ono yatomera omuntu n'amukola bw'ati. Waliwo engasa eziweebwa mu accident. Gwe yasayininze ku mpapula n'ojja n'okyadimitinga nti yabadde, era kibonerezo ki ekirina okukuweebwa. Abasobye awo bayongerwa bwongerwa mirimu mirala, tebaweebwa yadde okubonerezebwa yadde okulekulira. Ekibonerezo ekyalisookeddwako ku era eyo gye wakoze nga tonnagitugamba, waalibadde wawandiise dda resignation letter, waalibadde walekulidde dda, kubanga we tugenda tetwetaaga bantu bakola era. Simon Byabakama bw'oba osobola okukola era ku kintu ekitono ng'ekyo, meaning naawe oli era egenda kukola era ennene ezisinga. Ate ng'eggwanga mu kiseera nga kino litunuulidde kakiiko ka byakulonda. Ekitongole ekyo ky'olimu eky'ebyakakiiko k'ebyokulonda mu kiseera kino kiringa nga kyekikutte eggwanga era kyekiritwala. Kyekigenda okusalawo oba tufune empeke, kyekigenda okusalawo oba tufune enguudo ennungi, kyekigenda okusalawo oba abaana baffe bamala okusoma bafuna emirimu, kyekigenda okusalawo ku by'obujjanjabi ebirungi. Mw'ojjamu obalaatiro ojja nti oli mu lukiiko lwa Niigiina. Ne Nnaabakyala akiyalinga Niigiina tasobola kukola era bw'etyo okusayininga ku kiwandiiko ekiriko deeti etakwataganye nga bwe wasazeewo okutulimba. N'okyadimitinga nti nakoze era, then lekulira. Tukusuubire tutya okutuwa results ennungi ku ssaawa eri envannyuma, era tukkirize tutya nti results ze watuwa mu kulonda kwa 2021 ze zaali results entuufu. Nojja buzzi n'ogamba nakoze era, bannange nakoze era. Bibaawo mu bulamu, bibeerawo. Gwe bw'oba osobola okukola era naddala mu kaseera nga kano, ani atagenda kukola era mu Uganda? Era tukakasa tutya nti bano abaawansi bo ababeera ku miruka mu zi constituency magombolola bo bategeevu ekimala okubanga bagenda kugatta ebintu ebituufu. Bw'oba olemeddwa okulaba deeti nti tekwatagana ne ky'ogenda osayiningako, tukkirize tutya nti by'ogenda okugatta by'ebituufu? Kubanga we tugenda ndaba we wasinga omulimu omunene, woogenda we wagenda okusinga okubeera bize. Naye bw'oba osobodde okukola era nga tonnafuuka bize, bw'oba osobodde okukola era ng'okyalina obudde, tukusuubira obutakola era ng'akaseera kakugoba, ng'obudde bukuweddeko. Katugambe olina okulangirya ssaawa 7. Tukusuubira okugatta ebintu ebyo mu mazima n'obwenkanya era mu budde obigatta era mu mbeera entuufu. Simon Byabakama yo position mwoli we tugenda ya kugatta bugasi, si yakubisaamu. Nkiddamu, sizoni we tugenda ya kugatta bugasi, si yakubisaamu na kwawuza. Kubanga yono omukulu bwe yali asoma mathematics yasoma kwawuza kuba wangudde n'okkubisaamu obululu bwabo obwevedde. Tokola era kubanga gwe kennyini oli era. Era njagala okutegeeza bannayuganda nti ebisinga mu birabye nga tutandika olugendo luno, tuyingira okulona nga tetusuubira Simon Byabakama nti yagenda okutulangirira. Mbategeeza bannayuganda mwenna abali eyo, ffe tugenda okwerangirira. Kuno okulonda si kwa bulijjo. Nkiddamu, kuno okulonda si kwa bulijjo. Ku ntandikwa ya race ono akulaza akusibya akaguwa n'ate omulabe oba opponent wo ye n'adduka n'agenda, oluvannyuma n'alyoka akuta nti nakoze era. Kitegeeza nti ne bwe tunadduka emisinde okumuyisa era ajja kukola ekisoboka
abiroli gwe yateeredde kaguwa akasooka nti gwe sooka ne bw'ona omuyisa eyajja tteekamu obungodira bwe obugezaako okufuula ono omuwanguzi. Simon Byabakama leero tugenda mu protestive vote. Simon Byabakama leero tugenda mu protestive vote. Simon Byabakama leero tuli mu bya ddala ate tuli bakambwe. Wano bwe tuli olunaku olwaleero twenunule oba never. Eno ye chance yaffe esigaddeyo. Eno ye chance yaffe okutudde ebyenjigiriza by'abaana baffe. Eno ye chance yaffe okutudde minimum wage. Eno ye chance yaffe abaana baffe bamala okusoma babawe emirimu nga tebababuuza ani akusindise. Eno ye chance yaffe okuteeka eddagala mu malwaliro ga gavumenti. Eno ye chance yaffe okukola enguudo. Eno ye chance yaffe okutaba naffe abaasibwa olw'ebyobufuzi. Eno ye chance yaffe okufuna eddembe ery'obwebanga eritali lya kimpatiira. Eno ye chance yaffe esembayo era tukimanyi. Singa chance eno etuyita mwaganya gw'engalo never na bwe kityo tugenda kukkiriza muntu yenna kuzannyira mu chance yaffe esembayo. Tugenda kufaafagana n'omuntu yenna agezaako okuzannyira mu chance yaffe esembayo. Toyinza kuŋŋamba nti okoze era ku kintu ekitono bwe kityo sineme kusuubira kubanga ogenda kukola era mu bintu ebirimu okugatta, mu bintu ebirimu okuŋŋaanya, mu bintu ebirimu okutambulira. Simon Byabakama waalibadde musajja mugunjufu n'olekulira. Ekyo kyonna ky'oyogera olunaku olwaleero oba byonna by'oyogedde mbu yabadde era bye bikulaga nti toli qualified kubanga alemu okusitula liita 5 siyinza mutikka kidomola. Byonna biraga oli unqualified okubeera chairman wa Electoral Commission. Alemu okusitula liita 5 siyinza kumutikka kidomola. Bw'oba wakoze era kitegeeza gwe wennyini oli era. Kyekyakufudde bizi obwenkanidde awo okukola era nga bw'oyagala okutulimba. Kyekyakufudde bizi obwenkanidde awo nga bwe tulaga tulaba ogenda kubeera bizi ennyo kumpi buli ddakiika buli ssaawa. Omutwe gwo ogwo ogutakola bulungi tugwesigise eggwanga nti gwe gugenda okuvaamu amazima n'obwenkanya. Singa obadde wa buvunaanyizibwa era singa obadde mutegeevu waalibadde walekulidde dda gwe Simon Byabakama. Waalibadde walekulidde dda. Wamma baganda bange ne bannyinaze abajeere abanyigirizibwa abakooye obuyinike abakooye obusibe abakooye eddembe ly'ekimpatiira ery'okukiina obukinyi olunaku olw'enkya omukulembeze ng'amaze okwewandiisa tulina Teete Kasaawe k'ewakkaala. Mukuŋŋaane mu bungi nnyo. Leeta vuvuzera, leeta eŋŋoma, leeta firimbi, gamba munno, gamba mukwano gwo, agambe mukwano gwe awulidde tegeeza ku miko.